Mukama yeebazibwe. Okuloota ekinyonyi oba ebinyonyi mu buli ngeri yonna gy'obiroosemu kyo kirooto kigenda tutunuulira olunaku olwaleero. Tulina kutandika n'ekirooto ekyokuloota nga kyolina okutegeera ku birooto bino eby'ebinyonyi, wali ebinyonyi ebirungi n'ebinyonyi ebibi mu Bayibuli. Bw'otera ku mulembe gwa Yusufu, waliwo eyaloota nga ebinyonyi birya mu kisero kye yali yeetisse ku mutwe gwe. Yusufu n'amuvuunulira ekirooto nti omutwe gwe gugenda kuba nga gutemwako mu nnaku 3. Kakati ate bwe tulaba eno ku mulembe gwa Mukama waffe Yesu, olaba nga Yesu Omwoyo Mutukuvu amukako mu foomu ey'ekinyonyi ey'ejjuba. Okiraba? So waliwo ebinyonyi Bayibuli byogerako mu Bayibuli nga eagle, ejjuba n'ebinyonyi birala. So ebinyonyi biri mu kategori za mirundi ebiri kisinziira ngeri gy'oba ofunyemu ekirooto kino eky'ebinyonyi. So jja kutandika ne kuloota nga olaba ebinyonyi oba nga bikolumbye. Waliwo abafuna ekyoto ng'alaba ebinyonyi bimulumbye. Nawo mu kyoto kino eky'ebinyonyi ngenda kukozesa nnyo examples zenfunyeeko, examples okusingira ddala kituyamba okwongera okutegeera abafunye ku birooto bino ebyaki eby'ebinyonyi. Kati waliwo yaloota nga alaba ebinyonyi bimugoba nga bingi. Manya nti mukwano gwange ebinyonyi ebikugoba gibeera mizimu. Emizimu gisobola okuba nga gikulumbye omulundi gumu nga mingi, gye tuyita nga namuzinda. Mukama yeebazibwe nnyo. Jjukira Mukama waffe Yesu yatugamba nti nasooka okugobamu omuzimu gumu, so okudelivaringa okuva mu muzimu gumu n'olumbibwa emizimu 7 at the same time ate nga gyonna gikoordinatinga, nga gyonna gisoose kweteesa nti mujje tugende ennyumba bagyeze bagiswipinze, mujje tugende. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati bw'oloota nga ebinyonyi bingi bikugoba, manya nti mukwano gwange eyo ebeera demonic attack, wabeerawo okulumbibwa badayimooni. Kyolina okuba nga okola okuba nga oyimirira osabe. Waliwo yaloota nga alaba omukazi. Kugambye nti mu kyoto kino eky'ebinyonyi ngenda kukozesa nnyo examples abantu abalabi baloose kyoto kino eky'ebinyonyi okwongera okutegeera amakulu gaakyo. Kugambye kiriko sayidi ennungi, kiriko sayidi embi. Waliwo yaloota nga alaba omukazi ng'afuuseemu ekinyonyi ekya black. Kati ebiseera ebisinga omuntu oba omumanyi kiba kinyonyi n'obuuza Mukama, omuntu ayinza okuba nga alina ebintu ebikyamu by'akola. Omuntu afuuka ekinyonyi kya black, mubuliwo aba tajja kufuuka kinyonyi, naye Mukama bakulaga emyoyo egiva mu ye. Mukama yeebazibwe. Ensonga lwaki Mukama bagikulaga kiteeka okuba nga kikwata ku bulamu bwo, oba nga waliwo gwe kikwatako gwolina okuba nga oyimirira maaso ga Mukama obe ng'omusabira. Kyandibadde kirungi okuba nga oyongera okwebuuza ku Mwoyo Mutukuvu otegeere attack eno evaawa exactly, naye nga manya nti buli ngeri yonna agabira maanyi ga kizikiza kinyonyi ekyo ekya black. Okutegeera details z'ebirooto kintu kikulu nnyo. Ekinyonyi ekya black Eva kirepresentinga amaanyi ga kizikiza. Mukama yeebazibwe. Waliwo yaloota nga alaba ekinyonyi nga kirungi nnyo naye nga kikutte kyetiisa ebyawandiikibwa scrolls. Amanyi scrolls omuzingo, ndowooza mu Luganda guba omuzingo. Edda Bayibuli teyabeeranga nga bw'okiraba ekitabo. Nedda ekitabo kya Bayibuli kiriwo lwa advanced technology, naye edda gyabeeranga mu mizingo. Era ne Yesu bwe yagenda mu yeekaalu okubuulira yajjayo omuzingo gwa Isaaya, nalyoka abasomera ekyandikwa nti Omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga nfuseeko amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Mukama yeebazibwe. Ekyali kyamuwandiikibwako. So bw'olaba nga ekinyonyi kirina kyetiise Bayibuli oba kyetiise ebyawandiikibwa, manya nti oyo abeera Mwoyo Mutukuvu. Waliwo yaloota nga alaba ekinyonyi nga kiri mu ddinisa lye, nga yeebase naye nga alaba ekinyonyi mu ddinisa. Ekinyonyi mu ddinisa mukwano gwange kisinzira, naye nga most of the times kino kibeera evil spirit. Kino kibeera kizimu, kibeera kyo kibi kye kiba kirumbye obulamu bwo. Abamu buliwo ebinyonyi bino mubiraba mu nnyumba zammwe. Waliwo obunyonyi bw'olaba kati nga buli mu byabyo oba ng'obutaayinga oba obunyonyi by mistake, naye waliwo ekinyonyi ky'olaba mu butuufu nga kifuuse ekinyonyi. Ekinyonyi ky'olaba nga kikoze eki nga kifuuse ekinyonyi. Oba oluusi muli mu kyaki, waliwo obunyonyi buno oyinza obuyita ayitamu, ate waliwo ekinyonyi ekiyinza okujja n'ogamba kino tekiri kyokka. Mukama yeebazibwe. Most of the times ebinyonyi bino bitambulako omwoyo gwe bayita monitoring spirit, omwoyo gumonitalinga. Ekinyonyi kisobola obeera ne kiraba wala kubanga kyo kitambulira mu bbanga. Monitoring spirit, ng'omwoyo guno gumonitalinga buli kyonna ekikolebwa, sobola okuba nga emizimu gijja gimesinga up n'obulamu bwo, gibuscatterling, gyonoone buli kimu kyonna.
Mukama yeebazibwe. Bw'obanga olimpya ku channel subscribing okone kale bwona kikola ojja batomisinga videos etteka almost buli naku eziyigiriza. Kebeera artist ebirooto byonna ebiriko ku channel yaffe eno obiyige obitegeere, tolinda kuloota kiroota ate n'olyoka opapala onoonya kikitegeeza. Sometimes ozo twafuna budde obwo olina okusaba in real time. So laba video eziwererako ddala kwezi tulina videos endoza zigenda mu 200 zikwatagana ku birooto. Ojja kuba ng'oyiga bingi, onaku mu kulaba ennyingi ojja okuma okuyiga sako n'okuyamba abantu abalala mu kkanisa yo oba bakwetoolodde ku nsonga eno ne famire yo. Waliwo yaloota ekirooto ng'ekinyonyi kimupamidde ku mutwe, kikozeko kapupu ku mutwe. Manya mukwano gwange, ekyo ekinyonyi ekikoze pupu ku mutwe gwe si Mwoyo Mutukuvu. Ekyo ekinyonyi kiba kiyize kumesinga apo bulamu bwo, kiba kiyize kubanga kipollutinga obulamu bwo. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Kati mu mbeera efaanako bw'etyo olina okwegendereza noweekebera oba tolina bintu by'oteeka mu bwongo bwo bitali bwa Katonda. Otherwise omulabe Sitaani asobola okujja n'ateeka ebirowoozo ebibi mu ggwe. Bayibuli etulaga nti Yuda Sitaani yamuwa ekirowoozo. Sitaani yali amaze dde okuteeka ekirowoozo mu mutima gwe, naye yennyini yali yaggula oluggi ng'ayagala nnyo ssente, ng'era asomolamu ne mu nsawo y'obuweereza ng'abbamu ssente. Bayibuli ebyogera sinze. Kati olw'okuba nti yali yaggula oluggi, omulabe n'amuwa ekirowoozo. Kati nawe kiba kikulu weekebera oba waliwo enzigi z'oggudde, omulabe asooka ajje apupuyinge mu mutwe gwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kuba tolina ky'olaba, mukwano gwange oluba lutalo lwennyini, olina okuyimirira olwana olutalo olaba nga weggyako ekinyonyi kino ekiba kiza okuba nga kyonoona. Waliwo yaloota nga alaba ekinyonyi nga kirabika bulungi nnyo nga kinyirira, ng'akanyonyi kanyirira bulungi nnyo nga kali mu kwetooloola ennyumba ye ng'enyonyi kirabika bulungi nnyo. Agamba nga talabangako kinyonyi kirabika bulungi nga kiri kye yalaba. Ekyo ebisinga ayinza okubeera Omwoyo Mutukuvu mukwano gwange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So okubeera Omwoyo Mutukuvu nga yamaamidde. Oluusi okirabye ku kkanisa, manya naye n'engeri gy'owulira mu kirooto nakyo kintu kikulu. Bw'oba olaba ekinyonyi ng'otidde mu kirooto ebiseera ebisinga wetabeera Mwoyo Mutukuvu. Mukama yeebazibwe kubanga teyatuwa mwoyo wa kutya, tetwayibwa mwoyo waki wa kutya wabula ow'okwagala. We are not given a spirit of fear but of what? Love. Mwoyo waki wa kwagala. Kakati nekyala osobola okuloota nga anyway nga mbagambye tujja kuba tukozesa ebirooto by'abalabi baloose ku kiro kyonna. Biroota amagi, waliwo yaloota amagi g'ekinyonyi nga kalabika bulungi. Amagi ago ag'ekinyonyi bw'oba nga wulidde emirembe mu kirooto, ebiseera bisinga amagi ago gali presentinga oluusi kye tuyita okutojjera. Bagamba ku fruitfulness kuba kutojjera. Kubanga waliwo ng'omanyi amagi gabeeramu ebyamagero, mulimu ebivaamu obulamu. So gayinza okurepresentinga season ennungi mukwano gwange, ogenda kubanga otojjera. Now waliwo eyaloota nga alaba Yesu ng'ajja. Bagambye olwali tugenda kukozesa birooto by'abalala. Waliwo yaloota nga alaba Yesu ng'ajja ate n'afuukamu ejjuba. Mukama yeebazibwe. Yes, ekiba kirooto kirungi ekikulaga nti mukwano gwange Yesu aba akuleetedde Omwoyo Mutukuvu. Nakyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda, Omwoyo Mutukuvu tajja yekka. Yesu yagamba nti ngenda eri Kitange era ndibasindikira Omwoyo Mutukuvu. Yesu yasindika Omwoyo Mutukuvu. Bw'okkiriza Yesu, Yesu yakusindikira Omwoyo Mutukuvu okuva eri Kitaawe. Era agamba ndisaba Kitange n'abawaaki Omutukuvu alikola ki? Kitange Omutukuvu gw'alisindika mu linnya ly'ani? Mu linnya lyange. Kitegeeza nti Omutukuvu ajja mu linnya lya Yesu. Era Yesu atugamba nti Omutukuvu ajja tayogera bibye. Teyeeyogerako nti nze Omwoyo Mutukuvu nze nedda. Omutukuvu asonga ku Yesu. Kati manya mukwano gwange olaba nga ejjuba lifuuseemu, Yesu afuuseemu ejjuba, manya nti Yesu aba asindise Omwoyo Mutukuvu gy'oli. Yes, nga bwegambye nti Yesu atakuwa Omwoyo Mutukuvu tolina gy'ogenda kumujja. Yatuwa omwoyo ono. Waliwo yaloota nga abuuse mu bbanga. Maybe ebirooto by'okubuuka mu bbanga. Yaloota nga abuuse mu bbanga n'akwata ekinyonyi ekiddugavu. Yes, ekinyonyi ekiddugavu ekyo kirepresentinga amaanyi mabi ga kizikiza. Ebeera spiritual warfare ng'obuuse mu bbanga n'okikwata. Nti mukwano gwange waliwo emyoyo gy'olina okuba nga okwata, waliwo amaanyi g'ekizikiza olina kuba nga okwata. Spiritual warfare lutalo. Ngembagambye nti obanga olimpya subscribing akona kade bw'onaakikola ekyo, bw'okona kade selecting all
Bw'ona settinga all kitegeeza buli video gye nteeka ojja kuba nkufuna notification. Abamu temujja notification, ddamu subscribing ebuto unsubscribe and subscribe again and select the bell. Ojja kuba nkufuna notification. Kisinziira ngeri ki gye walooseemu ekirooto kino mukwano gwange. Waliwo yaloota ekirooto n'akiraba nga ekinyonyi kirimu buliri bwe. Ekinyonyi kirimu buliri bwe. Ekinyonyi ekyo mukwano gwange ebiseera ebisinga gabeera maanyi ga kizikiza gaba galumbye. Nabagamba nti ebirooto bino olina okwegendeezawo we kiri. Bwe kiba kirumbye buliri bwo manya nti nno ataaka ezze kubanga ekwata ku bufumbo bwo. Osobola kubanga oli singo nga ataaka ezze kubanga ekukuumira awo kubanga teweeyongerayo. Obanga oli mufumbo n'okiraba n'ogenda okulaba ng'ebintu bitandise okwonooneka mu bulamu bwammwe. Ebintu bitambula bulungi. Bw'olootanga ekinyonyi mukwano gwange ekyo kifaanako bwe kityo. Yimirira olwane bulwanyi lutalo tolinda. Waawe waloota ekirooto kino eky'ekinyonyi. Okyota kiri ku kanisayo kisinziira. Kinyonyi kirungi. Ngambagamba nti olina okusooka n'otegeera nti type y'ekinyonyi kino nnungi oba mbi. Bible egamba those who wait upon the Lord shall mount on wings like eagles. Olaba abalindirira Mukama bayidizibwa amaanyi gaabwe bw'ojja bayitumbira ne bwatiro mu bbanga ng'empungu. Mukama yeebazibwe. Ndowooza olaba tumbira mu bbanga ngaki ng'empungu. Abalindira ani? Mukama. Kati empungu kinyonyi kirungi. Empungu mugimanyi eagle, ndowooza eagle. Ekinyonyi kiki kirungi. Bible identifyinga nakyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ekinyonyi kino wakirabyewa? Eagle wagirabyewa? Wajjabe ku nnyumba yo, wajjabe ku business yo, wajjabe ku church, wajjabe ku muganda wo, ku mukwano gwo, pastor wo, oba aba family yo. Kati advance is true. Bw'olaba ng'ekinyonyi ekibi kiri ku nnyumba yo, manya nti mukwano gwange ennyumba ye erumbiddwa. Sojja nga kiri ku family yo, family house, manya nti mukwano guno mweguze kuzikiriza family yonna gulumbye. Okyabe ku mukwano gwo oluusi musaba naye oluusi musumba ng'omanya nti mukwano gwa ataaka yeeyo. Yenna gw'oba okirabyeko mu business yo ng'omanya nti eno ataaka ezze kubanga ezikiriza business yange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bwe kiba kyataakinze gwe nga gw'ekinyonyi ekikugoba manya nti mukwano gwe gwokola ki gwalumbiddwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo nno neyaloota ng'alaba ekinyonyi kikola ki. Ebinyonyi sebo nga byogera naye nga bimunoonya. Nga bimunoonya ng'eno ebyogera bigamba Brother Stephen alwa. Ngeza bugeeza ete bigamba Brother Stephen alwa banne. Brother Stephen alwa mulabyeko. Naye sebo ng'ebinyonyi bye byogera. Awooza omuntu gwe yali amunoonya. Edda gyali mizimu, gyali myoyo mibi egyali gikola ki egyali gimunoonya. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo yaloota ng'alaba ebinyonyi bifudde obanga si ekinyonyi obanga waliwo ekinyonyi ekifudde. Oluusi osanga kyafiiridde mu nnyumba yo, oluusi kibadde kikwatagana n'okitta. Singa kasita okitta bubeera buwanguzi. Bubeera buki? Buwanguzi. Nabaga ebirooto bino eby'obuwanguzi oluusi kiyinza okujja nga kya bunnabbi nga nawe okimanyi ddala obadde tolina mu kunoonya Mukama obadde n'okiroota ng'ekinyonyi kifudde n'odda mu kutula butuuzi. Oluusi Mukama Katonda akulaga waliwo omulabe wuno mukugabudde yimirira olwane gwe n'ogamba wawangudde dda. Mukama yeebazibwe. So whether owangudde whether towangudde yimirira olwane olutalo. Tokkirize Katonda. So nga mbaga mitwalo ebinyonyi ebirepresenting omwoyo omutukuvu, waliwo ebinyonyi ebirepresenting obwakabaka bwa Sitaani n'ataaka ku bulamu bwaffe. Kati olina okuwegendereza n'omanya kirooto ki kino kye nafunye oba kinyonyi ki kino, ekika ky'ekinyonyi ki kino kye nakoze ki kye nalabye ate n'ekirala kyabaddewa exactly. Kati kisinziira oba ofunyemu kirooto ekyo. Nawalaba ebinyonyi byetusobola okutunuulira mu Bayibuli ebyokulabirako nje bitonotono. Bwe tulaba kinyonyi tujja kutandikira ndowooza ku kye bayita ensega oba vulture. Bayibuli kyogerako mu kitabo kya Matayo essula 24:28 awo Yesu ng'agamba nti wabeera emirambo wabeerawo n'ensega. Ensega kye kinyonyi kiri abafu. Wali emirambo emingi bijja ne birya abafu. Kati bw'oloota ensega ogunyonyi ogumanya nti gubeera mwoyo gwa kufa. Ebinyonyi ng'ekiwuugulu okitegeererawo ddala nti ogumwoyo gwaki gwa kufa, kitambulako nnyo omwoyo gw'okufa, ekiwuugulu, ensega, ebyo bwe bityo. Kati ate waliwo ng'empungu. Empungu etambulirako nnyo amaanyi, strength, nga bwe nabagambye nti Bayibuli yogera nti ababalindira Mukama balidizibwamu amaanyi gaabwe buki bujja, spiritual strength. Kati waliwo ebinyonyi nga ejjuba. Bayibuli yogerako Yesu ng'afuna omwoyo omutukuvu ng'amukkako in form of a dove, representinga omwoyo omutukuvu. Ate
njukira ku mulembe gwa Nuuwa naye yasindika ejjuba ligende likette era likomewo limwe report biseera by'amataba isindika yasooka n'asindika n'eryokubiri ate era nga lyakozesebwa nnyo nga saddaaka mu ndagaano enkadde. Emikono byebisobodde okuba nga kyalingana ku birooto bino ebikwatagana ku binyonyi, so tubuulirako engeri gye walootamu ekyoto kino eky'ekinyonyi mu komenti tujja kuba nga tukuyigirako. Bw'oba nga oli mpya subscribinga koona kade selecting all wona kikola ekyo ojja kubeeranga wamu buli kaseera nga butika bintu obubaka ofuna notification. Tetukola ku birooto byokka wabula tukola topics endala ennungi z'olina okuba ng'oyiga ng'omwana wa Katonda. Eno channel buli mwana wa Katonda alina okukola ki ogyetaaga. Gyekuumireko yiga bingi mukwano gwange, yiga bingi nga bw'osobola kubanga Bayibuli egamba olimanya amazima n'amazima gali kufuula wa ddembe. Amazima agenda okufuula ag'eddembe g'otegedde, g'otategedde tegagenda kufuula wa ddembe. Amazima g'otegedde gagenda okufuula ki ow'eddembe. So weekuumire kuno ku Chosen Generation ojja kuba ng'oyiga bingi. Sikandi brother Steven aba neeta brother kubanga ndi mulokole, ndi muganda wammwe, you my brothers and my sisters. So that's it. Mbere bulungi mweraba.